Omulungi yakomere kwa Rose Media jinkwaniza unakola nkabaze n'umujo na joto sakengalo mukwana subscribe nze tuyanza nnyo tuyanzege ate ne bana subscribe ngontera ko notification oberenga video gifuna mu obode comment ne like na biba birungi mukwana tuba tutesa mu kusanga zino zitukwatira kawamu amawulire no tukyali kugankuka banange abakubye abayimbi obuchupa baletedde abaganda obuzibu kubanga abana bo mu Western Uganda bafudde ne balaga obunyivu bwabwe olwokuba rage obuchupa n'abayimbi babwe abalala era bagambe tino bote bagenda kukiriza ebyo byemugamba nti n'abayimbi abava mu centro babakubye obuchupa kubanga batandikidde kubaabwe kino no bo bakitadde ku busoseze mu mawanga nti abaganda bayagadde okusosola abantu baabwe abava mu Western Uganda era ne bagamba nabo nno banaba batandise olutalo olwa wakati mu mawanga abaganda temujja kukyagala bagambye abayimbi bonna abakolera mu Central Uganda oba wano mu Kampala baveeyo bavumire ekikole kyakoleddwa ku regi otherwise tebajja kukyagala nga bagenze waabwe era ne bagamba bwe baba bagala kulangirira lutalo tebajja kwagala kijja kubatuukako kakati nno Kasuku naye avuddeyo n'avumira ekikole kyakoleddwa okuba regi obuchupa era n'abayimbi abalala bambi abakubiddwa oluchupa n'avumirira baba kikoze n'abavuma ekigambo ekinene nnyo kyogenda okubanga olaba n'agamba bino ebyokuba abayimbi obuchupa byadda tebikyakola era nga mu butuufu si kintu kirungi nnyo abaana ababadde mu nkuuka kye baakoze naye ng'ate ye waliwo avuddeyo n'alabula abaganda n'abagamba nti kino kye baakoze okuba regi babadde nga batandika olutalo wakati waabwe n'Abanyankole n'agamba naye bwe babanga abaganda baagala otandikawo olutalo wakati waabwe n'Abanyankole tebajja kumalako kubanga Abanyankole be bakwatiridde eggwanga mu byenfuna mu buli kimu n'agamba abaganda ekintu kye bakoze kibi nnyo era n'agamba Abanyankole be bakwatiridde abaganda bajja kuba nga beetaddewo naye ate tebajja kumalako n'olutalo no lwe baatandise wabula ate ye Calvin Kayanja avuddeyo n'asekerera omukunja n'amugamba nti baleese ne bamukuba obuchupa kubanga yesi bakuba nupu yakakasa nti babadde banupu ababadde mu nkuuka wabula omukunja tasera agambye kino si kituufu era n'agamba nti okumukuba obuchupa abambi kyabadde tekiri political oba tekyabadde tribalistic ng'abalabe bagamba wabula abantu babadde banyivu olw'obutalaba ku Bobi Wine wamu ne Kabaka wabula ate era akavuyo keeyongedde Queen Sheba bwe yalinnye ku stage n'ebyuma ne bijjako awo nno ekikonde nekinyooka wabula ate gravity omutuji yasanyusiza nnyo abadigize kankutera video nga bwe zagenze mukwano berengo olabako mukama mulungi akunkumire beera bulungi bye uze genda okole research genda obuulirizi genda okole ne bogenda ku Google n'obuuza weaponi y'Omunyankole takuba kachupa teberangako weaponi yaffe nara jagala buli muyimbi amanyi nti ayimba mu Central atasinga kukola mu Western Uganda oveeyo ovumirire ekikolwa ekyakoleddwa ku bayimbi ba Western Uganda mu nkuuka bw'obanga omanyi oli muyimbi oyimba osinziira Kampala soogera kalicha saagala gavumenti bw'oba oli Muganda no ngambye bw'oba omanyi oli muyimbi oyimba osinziirira Kampala nga gy'owangalira gy'osinziira nga n'emirimu gye gisinga gy'osinga ogikolera vaayo ku social media handles zo kuba kino kikukwatako bwe tunagamba tusimbudde tujja kuba tetugamba nti ono mbegayiridde bw'omanyi oli muyimbi Eddie Kenzo vaayo kino ekintu ekyakoleddwa ku regi kyatunyiizizza kyatukoze bubi tetugenda mpulira bagamba n'abalala babo bakubye eno tetuli kubalala kati tugamba abakubye abayimbi kuba be basoose okukuba obuchupa basoose True 256 ne bazaako regi ne bamala ne babukubagayo omulala ayimba gospel bamuyita birungi bya Yesu Azawi I'm told Azawi ne Swangs Avenue mbo kino ekintu ky'okukuba abaana ba Western obuchupa mwakinvestinzeemu sente I'm not sure about it but I'm told mbo Swangs Avenue ne Azawi wamwe okukuba abayimbi ba Western Uganda obuchupa mwakinvestinzeemu somehow somewhere mukubye wacho obuchupa nga lwaki mba mukuba obuchupa yenga nsonga kye mukubye obuchupa ensonga eri tribalism mwani tandika edakika 3 zaali zikumala okulinda omwana n'ayimba nawe n'ogenda ku stage n'oyimba soka mbyonna oli mwana mutogo oli musajja mukulu 1 ekyokubiri tribalism waliyo giraba waliyo gitandise si gwe gwali omulundi gwo gwasooka okukola ekintu ekyo munnange mugenda tusonyiwa mbadde nsaba mubonereze abanyiiza abayimbi abava mu Western region bonna baakatandika okubeera nga abapenetrating please for God and my industry mbadde nsaba munyambe eyabanyiiza gwe mbamubonereza kubanze bwe nayogerako nafuuka kikemo nafuuka ndoza banfuula kyabulambuzi they against me only because I told them the truth naye ate nkimanyi if you stand for the truth you better be ready to stand alone I'm alone naye nkimanyi mbiseera by'omu maaso nituse kuyamba beshongozi bowiitu tinkwenda nayo mweshongozi bowiitu wena lugwa mu bucupa butara bweyo please help me sagala munkubireyo omuyimbi yenna obucupa nga si
yabanyiza yabanyiza gwe mbambonereza fe mutusonyiwe abakubye rage obuchupa mulinga B mulekerawo ebintu by'ekisiru. Society has to move on, it has to transition. Tugende ku kiddako tuli kunkuuka ate no si rage yekka mubukanyugidde Kamiri mukoze Fujo Shiba ali ku stage. Those things you're doing, they are archaic, they are uncouth, they are barbaric. Mukule society zitambula, societies endala zigenda maaso mwe mukyalimu ebyo bya kisiru buli kiseera. You can agree or disagree on a principle, ne ebyo ebintu bye mutandise eby'ekisiru mu buli kiseera mwagala kulaba muntu ng'afukamidde, buli kiseera mwagala laba muntu ng'afukamidde. Osobola okuwenda owoozayo n'okimala n'ogenda mu maaso. Omusajja mu mukanyugira obucupa, bano abasajja abalala bayimbye bajja mu bakanyugira obucupa, mulinga enjuki mu luzungu buli eyakanyuza akacupa. Mulekerayo ebintu by'ekisiru. You are idiots and fools. Buli kiseera mwagala kukola bya kisiru. Mwatutama bannaye, mwatutama kyakimula mulemedde gye muli eyo wansi. Abasajja bagenda mu maaso, bazimba eno, bakola bizinesi mpya, baagala kwejja mu mbeera mwe mukyalimu ebyo bya kisiru. Buli kiseera ono asinga oli era ono takola bwati abalala bazze. Stop it. Stop being a fool. Stop being an idiot. Tubikoyi Rage bamukubye buchupa mu nkuuka. Luno olutalo lw'Abaganda ne ba Westerners bulijjo mmanyi just bintu bya social media twogera mu bwogezi. Naye Abaganda twakubye ejjinja erisooka mu lutalo luno. Okukola ensobi gye twakoze okukuba rage obuchupa. Mwena bakubye rage obuchupa mwakikoze mu nsobi ojja kumbuza lwaki. Waliwo olutalo olubaluseewo nga luli wakati w'Abaganda ne ba Westerners. Teluli wakati w'Abaganda na Abanyankole nedda. Luli wakati w'Abaganda na ba Westerners. Tribalism abantu baagala kumuddamu nga we byali edda ate nga si kituufu tukivumirira emirundi gyonna. Wabula tribalism bwagamba nti akomyewo nti olutalo luli wakati w'Abaganda ne ba Westerners. Nyongera okukutegeeza nti Abaganda tetusobola kumalako olutalo luno. Ojja kumbuza lwaki. Teekayo matwe owulye nze ndi professor. Botugamba nti tugenda kulwana n'Abanyankole fe Abaganda tetusobola kumalako. Ojja kumbuza lwaki. Abaganda ekisooka Abanyankole bacontributing ebitundu 6 ku buli 100 ku economy y'eggwanga. Ojja kumbuza batya. Abanyankole balina emmundu, Abanyankole balina obuyinza, ate Abanyankole bagagga. Bino ebintu ebisatu bye bitambuza eggwanga lino: mundu, buyinza na bugagga. Bino ebintu ebisatu sooka obiziteeka ebbali. Jjako mundu, jjako obuyinza, lekawo ssente. Abanyankole balina ssente. Ojja kumbuza ssente zituyambira waffe ng'Abaganda. Wuliriza. Ekisooka Abanyankole buli sekita gy'omanyi wano mu ggwanga waliwo Omunyankole. Botugamba nti otao tulugudewo officially nti Abaganda balwanagane n'Abanyankole. Nyongera okubategeeza nti Abaganda tugenda kusigala nga tuli unemployed. Buli wotuuka bagenda kubuuza nti gwani amanyago nti yenze Katongole gwe nga bakugoberawo olw'ensonga olutalo. Bwemugamba Abanyankole bagamba nti baagala kuggulawo olutalo kuffe. Nyongera okubategeeza nti ffe Abaganda tugenda kusula enjala, tugisiibe, tugisiibe. Olw'ensonga bano abasajja bali mu buli sekita w'omanyi ate nga be ba CEO. Be bakulira ebitongole mu mapoliisi buli wamu be baliwo. So mbadde nsaba mu mutima mulungi Abanyankole, nze Katongole on behalf of Abaganda, wama Abanyankole mikwano gyaffe nze ndi mu kwetonda on behalf of Abaganda. Ekintu kye baakoze si kituufu, tekiriyo ekyokukuba rage obuchupa. Tolaba nti rage mwamukubye buchupa. Bano abasajja bajja kutandika okukuba bayimbi baffe embooko. Bano abasajja balina enkoni, muzibayizi n'enkoni ezirunda ente. Va mu bino mbuno obuchupa. Bano tebakuba buchupa. Tebasobola tukuba buchupa nedda. Bajja genda mu kibira bateme emiti. Balina embooko zino empanvu nga ziriko akantu akeetooloovu eno emmanju. Alyoka akukuba omuggo mu mugongo wajja webbwa. Nze nkubuulira. Era azawi, mu mutima mulungi azawi, gigs za Western ziveeko. Okujjako nga ba Western batusonyiye. Okujjako nga Abanyankole batusonyiye. Balyose ne babayira enkali mutegeere. Balyose ne babakuba obuchupa. Ne babayira enkali mu nkuuka.
Mutuuse emyaka egitegeera baani bannammwe. Gwe oli muntu ki atategeera? Wano baakusiba nze yakujja mu kkomera. Ne nkuwa ne lisiti y'abo abaakubeererawo, abaakwata mu nsawo ove mu nkomyo. Kwaliko Wanuupu. Mukunja, bwe baakusiba abaakujja mu kkomera kwaliko Wanuupu oba baali mikwano gya Kibanda, batiimu alien skin. Nakuwa lisiti ne nkugamba tolina magezi totegeera, naye lisiti eno ekubeeremu. Otunule abantu bano. Bavaawa, bawagiraani, basaidichi kuba be banno. Ne nkugamba mbadde nkaabira ku internet nga noonya miliyoni 5 zikujja mu kkomera sirabyeyo wadde omuntu wano ampa wadde nusu 10. Abaakuyamba lisiti n'enjikuwa. Naye n'ogenda ozungeeta naawe oli mu balwanyisa Kibanda baalyose ne bakukuba enkali. Baabakubye na katono. N'ozungeeta nagamba n'embwa emanya gye bagyagala kebe embizi teyinza kusala we batagyagala. Gotoyina magezi nandi kyobutamanya. Gotoyina magezi nandi kyobutamanya. Nti bano abantu babi. Basosola. Tebanjagalangako n'omulundi n'ogumu. Ku byonna bye nkoledde humankind. N'enjija omukyala ku street. N'ennyamba omulalo. Ne muyamba okubeera omuntu. Naye era basigala bakuwalana. Tebaagala muntu akola kalungi. Sansewo nekolemu omukolo ogw'okukunga bakubi bannansi nanje muli bwe balonda mu nnyumba nsimemu ekyo tuli olwaleero atalina kabina yeewole kushima osaaga ate ng'oli wano olimba naawe akavuyo ka bwerere tugende mekatekete waliwo wana baagala okwekubya emizimu Shibaholics muliwa Shibaholics muliwa ubakatambala nga olishopi Shibaholics kakulabe timu iPhone muliwa Katonda afulume bave wano bali mu kifo kikyamu tweyogerayo DJ mekatekete nobody katakata Mudra wagwan Mbadde nsaba ku Uganda Police Security ejeko ku stage wano. Uganda Police buli muntu ave ku stage kati. Buli muntu ave ku stage kati. Toyina ky'okolako kiwako tugenda bakuba bukumi. Buli muntu ave ku stage kati. Oba oli ani oba ani buli omuntu ave ku stage.